wayinza okubaayo ekitokote emabega kiki oyagala okuyisaawo anti kati omwana yambuuzizza mu bantu bonna waaki ono olina kyoyisaawo kubanga ono enamba 3 waaki weggwanga bwe tugenda mu bitiibwa eresiga erikola amateeka judiciary manya gundi legislature lyeryokusatu executive yesooka tulina judiciary tulina ne legislature kakati waliwo akawaayiro akali mu constitution nti president waatali nga wabaddewo embeera ebaddewo nga waliwo ebizza obubi vice president akikwatamu awo ate waliwo ne speaker wakola ki waweebwa obuyinza okwatamu wakiba nga waliwo embeera ya emergency oba chief justice waliwo emyezi 6 gye bawamu speaker awo atambuze eggaali nga bwe kyali mu covid katono kyaperinge wano mu Uganda nga bagamba langirira president yakola ayitira mu tteeka lya byabulamu n'asigalawo naye kasita eggwanga ligenda mu kaseera kakazigizigi ak'ebyo obwerinde akati abaga awo speaker akola ki akwata mu gaali ojuka benagamba wano nti president yagenda ayita cabinet honorable minister namuganza legislature netuula eri parliament eno ne baabya nemugoba nemugjamu ontegedde gwe nzijukira waawo saakugamba wano nti tajja genda kuba cabinet yali etudde gwe kasita olengera omukulu omu ng'aweeweta ekkundi ly'omukulu omu manya alina kyatereeza naye Justin n'ebintu byenze neetegereza nti ekikolwa ekyo kyalinga ekyokuyisa mu palamenti ya Uganda amaaso ani yakuwa obuyinza ani ayabukuwa President Museveni Katonda yayazika president obuyinza ono n'akolesa obuyinza buli mukulembeze waali oba wa nnono oba wa ggwanga Katonda amuwa obuyinza tewali mukulembeze butava wa Katonda amuwa n'ekitala bwe bukulembeze n'asikayo ng'ogaanye obukulembeze bulimu ebintu ebiri mirembe n'okufa nti amuwa n'ekitala nti singa mulemererwa okkaanya badawudi bonna baani Katonda yabawa ebitala sikayo ekitala omutwe ne bagusalako ne gugwa wali kakati ani yakuwa obuyinza gwogoba otya omuntu yakuwa obuyinza ali awo atuuziza ne meeting omusajja ayize cabinet ate oguba minisita awo obanga kati abantu obuzibu bwa Uganda tebasoma events nabagamba wano wagwe nagamba wano nti okujjako abantu nga beekalakaasizza ne bagenda ku nguudo ne bagoba gavumenti eno naye President Museveni y'omu ku basajja abayina ejje ery'amaanyi bakomando baani nti okumutwala enkyagi okolamuuko era akanyama nga weeyambisa mundu okolamu kiba kizibu okoleramuuko ddala emirimu okujjako civil disobedience etannatuuka abantu bavaayo naga enough nattako basse abalala ne balemerayo ensi z'abazungu ne zituuka nga bwe kyali mu Libya naye ate awo eggwanga liba ligenzi era ojja kusanga obunamagi yakoze eki yali mu nkyagi oba abantu bantegeera kakati nangirira kino mu kitegeere ebintu bisatu ekintu ekisooka CDF bamu obuyinza obumu kuba commander in chief abantu bayinza okuba twabyogerako wano waddembe okumuvinga amagye nga waliwo ekiganye no waddembe okumuvinga amagye oba waliwo ekiganye oba nedda promotion byonna obuyinza abulina kati kambabuulire kino ono ayinza okugenda mu palamenti ne wabeerawo omuntu omulala gwe baleeta naye nga mukulukulu n'akikwatamu anti kati nze mbabuulire eyo prediction yo gojja biraba tuli mu Uganda tutumalamu anti nze mbagamba ebintu byange wabulayo emyaka 2-3 tutumalamu maanyi nedda si kubala mu maanyi ebigambo byogera mbiteeke ku likodi kiteeke ku likodi nti ono ajja genda mu palamenti ono ayingirewo ng'ate mukulu kakati wajja kubaawo omuntu ajja kujja movement awo
akwate muko nenga mukulukulu mu myaka okay kubanga bwana mukulukulu mu myaka kitegeeza bano bajja kuddira ono bamuteeke ku bukulembeze wano ku mwanjo wali ngono ow'emyaka afudde esawa nabo balina kye basuubira nti president asobola kuwangala myaka 2 mu maaso bwana bawangadde kijja kuba ebimu ku bintu ebitalitera kuba bya bulijjo unusual kubanga n'emyaka 8 kati president Museveni ku budde buno transition yatandika naye lwakuba abantu babiraba yatandikira mu magye enteekateeka kubanga amagye gigakuuma eggwanga okw'omuggulu ejje tolizanyisanga yatandika okweteekateeka yeteekateeka preparation anything can happen. Yes. Kakati ono omwana alina okugendako muki mu parliament alabe parliament bwekola kitambula kitya agenda mutwalira mu feezi bakwatira wa offside omwana yagamba ati basematimba process by process. Yes. Yasookera eri mu bato private najja nafuuka brigadier najja major general najja ku lieutenant general kati general ate kati yakulembera maki naye alina okuyiga politics ali atya eno mubama suuti kiri kitya kakati ono ng'avuddewo president oba naye nga sirabayo president Museveni ng'akyali mulamu kuva ku ntebe prediction izo zino ati ze nkugambye prediction akadde katuddukako bananga abapils nabakonkona boyina prediction zangu zigana I'm telling you sinna kiraba ate buli MP kati kubudde buno oba kansalo babani mutandika okunoonya abakulu bano omanye woonagwa noonya Bobi Wine 2 noonya General Muhoozi 3 noonya General Museveni 4 noonya Besigye noonya Salimu Saleh beba kuteta baza bobo yagala buyinza mu Uganda muno abantu bekugambye okunoonya beba kuteta baza kakati mu Busoga muli mama Kadaga ogenda kutandika okunjerega gwe nkulaba otandise okuzimba omutima mba nkugamba tuvudde kumpe tozimba mutima mutandika okunoonya abantu be bagambye akadde katuweddeko n'ekirala ne sipiika kamuyingizeemu awo Anite Amongo nja kubulya zibbate zigenda ogenda mu maaso naye byongenda bikubulya Katonda banamampadde obulamu mu mwezi ogwa Novemba omwaka guno kale kinana mwenda akasirise nya Nabasa Radio lunaku lwakutaano akadde katuweddeko munoonya abantu twagala okubajjukiza kati nze ngenda kunoonya Kirunda Faruku noonyene honorable minister babala nakyali Budiope West akyali Budiope West akyagala kibubi agenda mu parliament nze naafanga siri minister ate kati oyogedde kyawo towe